ono wakati emmotoka etomera otyo wa boda n'emutta emmotoka etomera otyo omuntu n'emutta mu Kampala ono wakati kitya kitegeeza oba ku sipiidi y'amaanyi esobola okutta omuntu. Abantu bano tusaba gavumenti bo bakoze ki ebakutekera ebakutte nnyo ebakuttekera twebaza Katonda nze awo neebalizaawo Katonda nti waakiriko babakwate sipiidi ebadde esusa abantu babadde basusa okufa ge mazima mukkirize mugaane abantu babadde basusa okufa sipiidi nga mubatomera lwa sipiidi. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda huhaire igiriso oudo nyangire turanze agasi kwasule tumekata nyechamit ithua wadegi wakwero tuganye twayanga tulobye iswe tugaine we have refused zezimu kunimi ezogeddwa bannayuganda nga beekandaga n'okugamba nti tebajja kubikkiriza bino tebajja bikkiriza ensonga ya express penalty system EPS ekutte waggulu ne wansi buli muvuzi wa kidduka ayogedde olulimi lwasobola okuba nti ayogera okukakasa nti baganye they have totally refused tebajja kukkiriza nsonga eriwo ey'okubeera nti emmotoka oba ogivuga ka sipiidi n'oba ng'oyisizaamu ka munyoto ekyuma kyo kikwatirawo. Dina taata enjo ensonga z'ebidduka musajja avuze emyaka mingi nnyo nnyini ddala oba abadde ku kkuba emyaka mingi ensonga emukwatako si ye yekka naawe alaba oyinza okuba togulanga kidduka wabula ng'ovuga ebyabanno oyinza okuba nga tokoma vuga byabanno opangisa n'okwewula weewola ebidduka wabula ng'olina essuubi nti olivuga wabula ng'era ku kkuba olikozesa oyinza n'okuba ng'oli musaabaze just nammwe era waliwo amateeka mangi agavuddeyo agabakwatako abassiddi omusuziri erinnya eryange agaliwo taata njobuuza ku muntu ebigambo tubigambe mukama waffe bazibwe tubaza Katonda okuba nti tukyali balamu ate twagala obebaza okuba nti muli ku channel etambuza amawulire amatuufu erina kyegatta ku ggwanga alhamdulillah twebaza Katonda nti agaliwo weeri egatta ku ggwanga era mwebale kubeerako mu subscribing ate mweyongere okubanga mu viewing. Yes. So tugende mu nsonga direct siina kyenzizaako kigambo kirala ensonga eriwo ya electronic system eneekuba fine kuba fine nti 30 kilometers per hour kwegamba abantu bakayi bagamba bannange nedda tekisoboka tekisoboka kuba nti basobola okubanga batukuba ki buli kaseera in 72 hours olina okubeera nga osasudde bwoba tonnasasula bongerako 50%. Yes. Kwegamba wobeera nti bakutte ne bakuba ekipapula kya mitwalo 3 nomala 72 hours nga tonnasasula bakwongerako emirala 15 ziri bazikubisaamu wakati ogwo mutema ne baddamu ne bagwongerako. That is how serious nga tunnabana kugenda wala nnyo tusooka tutunulira omuddo kesese egwe yasimba abantu bakulaga nti balina osooka okugutambuliramu naye nga tewali kkubo ontegedde bulungi aba Africans balyani rule balina fugibwa mukono gwa kyuma ekyo kikkirize oba kigaane nga tutuna bagenda mu kukaayana ndi bannange batukubye epapula njasooka kwebaza amateeka gano abaana abafirika babadde bannayuganda mubadde mususse sipiidi amazima ga Katonda mu ggulu mubadde mususse sipiidi ebadde esusse akapande kagamba 80 kph naye abaana nga bavugirawo 120 ge mazima mukkirize mugaane kagamba 30 km per hour abaana bavugirawo 5 tobanyumiza pulasi nga sinabana kutwala wala nnyo jjo nakulwa jjo ku Lugogo bypass kwennyini kwe bagamba 30 km waliwo amasomero awo waliwo essomero ly'abaana abato kindergarten liyo international school waliwo primary school ne secondary school waliwo eddwaliro oluguudo lwennyini jjo nga nyimirira muleeni nabadde n'omwami Rashid nyimiridde muleeni ey'ebitaala bitukutte omusajja n'ava eri n'emmotoka ku sipiidi nga ŋŋamba tambula gwe lwaki totambula
nampemula okufaako obufi ijjo olunaku lwajjo navuddemu nabwemulewo kakati bwe nkugamba nti nno nze njasooka kwebaza amateeka gano olunaku lwabadde lwajjo amateeka we gakolera naye people are still driving recklessly ontegedde bulungi kati ye tatya bipapulo oba yabadde yalina sente ezibisasula simanyi ontegedde so kati kankubulire abantu amazima babadde reckless nga kankubulire lwaki mu Kampala naye njogera naawe jjo ku simu ne mugamba nti lwaki mu Kampala muno mu Kampala nga lonaba nakugenda gayazi togenda gayaza ne mu Kampala wakati lwaki emmotoka ekuba omuntu n'emuttirawo lwaki ate nga obubenje mwami Mr. Tumwesije bamuyitaani commissioner oba Mr. Tumwesi tushabe yabadde agamba nti ekisinga okuleesa obubenje mu Kampala wano kuleeta okufa kw'abantu accidents naye nga ziva ku speed naye nga nkubuuza mu kibuga wakati nga tunaba kufuluma kibuga lwaki emmotoka ekuba omuntu n'emuttirawo lwaki yandi mu kafuyo ke tulimu mu mugotteko gwe tulimu abantu bavuga ku speed ey'amaanyi n'akuba omuntu n'amuttirawo kitegeeza nti baba ku speed nene omuntu avuga ku 30 km kizibu kyakutta muntu kizibu era ayinza ofunako akavune waakiri naye ng'omuntu otakoze eki tafudde naye ogenda owulira nti emmotoka yatomedde omuntu ku bitaala by'ewandegeya n'emuttirawo lwaki ku bitaala by'ewandegeya nekuba omuntu emmotoka n'emutta ku bitaala byewano eby'Ejjinja Road wano emmotoka nekuba omuntu n'emutta lwaki kitegeeza tubadde tuvuga ku speed ey'amaanyi so ekiseera kituuse tukendeezeemu era gano amateeka bwe gaba nga gazze nze kati bwe ntunula bwe nti njagala okwebaza nti geebale kukola ki geebale kujja kukwatamu ontegedde bulungi kati waliwo omuvubuka kankusomere wano omuvubuka wano sijja kusoma linnya lye naye kansome erinnya lye obadde olaba complaints from people yes complaints from people agamba nti on Friday, I left home Mpala to Mukono. First, I needed to fuel up at Shell Express, and I passed Abaita and one ticket. Via Northern Bypass, another ticket. Back to Entebbe, via Abaita, again, ticket. That is ticket number 3. In a day, 1.5, raising to 2.1 after 3 days. Kanjaya kubuuza omwami ono. Lwaki ticket bazikubye gwe wekka? Goyagala kuŋŋamba nti wano. Ku emmotoka zonna eziyita kwolwo oluguudo gwe wekka gwe wakuba tiketi. Lwaki bakubye otegeka kyenkubuuza nti emmotoka zonna ezayise ku kkubo ku makubo ago gwe wayise oyagala kuŋŋamba nti bazikubye tiketi eno oba ontegedde bulungi enjogera nti kagambe enguudo ze wayiseko bwe ziba nga ziyisa emmotoka 500 byokka padde oyagala kuŋŋamba nti no that day they issued 500 tickets on that road. Why is it that they are picking out a few of them? Lwaki mwabatono mwabakozinga alamu nga babawadde tickets. Kitegeeza mwababadde ba reckless. Ng'oli omuvubuka gwe nkugambye gwe natandise naye joy eyamboggoledde ku lugugu bypass nambi yabadde mukamutuka kana akapya kanuwa akapya. Anti adawulira amaanyi. Nga kapya kajudde olufuufu folo olw'emmotoka olupyapya pyo nampitako. Ng'oyo kati oyo bamukuba tiketi ng'avaayo ng'ajja ku Twitter. Ngagamba bakubye tiketi banage gavumenti teri fair. Naye yabadde ki? Ekyuma amazima kyakukutte. Ng'ovuga ku speed ate nga otibavugirawo speed y'amaanyi. Ge mazima. Tosobola kunkakasa nti bawadde emmotoka zonna ku kkubo tiketi. Era balonzeemu abavuga ku speed ne babagamba kati gwe oyo avuze speed mumuwe. Novaayo n'oyogera. Banange bampadde tiketi naate nga gwe kennyini gwabadde ku speed. Singa olunaku olwo twafunye abantu 1 million people in a day nga babawadde tickets twaligambye nti awo gavumenti muli babbi awo mulimba. Naye bwe tufunayo 50 people bano babadde ku speed kiriza gaana. Lwaki tebawadde bonna oba ebyuma bifu
lwaki bawaddeko abatono. But how fair is the system going to be? Eri That's also fair. another question. Omanyi lwaki eri fair? Bannayuganda bakwasa mukono gwa kyuma. Amateeka bwe tubanga twagala ga implementinga. Baga implementinga mukono gwa kyuma bannayuganda nze nkubulira. Tuli bazibu nnyo. Nkugambye muddo gwe basimba. Abantu bagutambuliramu. Abantu ne bagutambuliramu. Ontegede bulungi. Yeah. Mukono gwa kyuma era kamayika kye babakola babakwata ne babalimisa. Baleme kuddamu. Ne babakwata ne bagamba sasule emitwalo ameka. Okutambulira mu muddo ate n'oyomba. Gwa kutambuliddemu gwayomba. Gwavuze ku speed bakubye shopla gwayomba. Nze nkugambye mu kibuga emmotoka etomera eti omuntu n'emutta mu Kampala wano. Olwo ekibuga ekimu kye natambulamu sijja kyoge bajja gamba oli mu kweraga. Amazima ga Katonda emmotoka tesobola kukoona muntu n'emutta. Ng'otambula ng'emmotoka zitambula ku 30. Ekibuga ekyo kikulaakulanyeko kitusinga. Neera nabuuza ekibane emmotoka nga zitambula mpola. Ati kati Munayuganda omuzaayo wansi. Emmotoka zitambula mpola mu kibuga. Era zigenda okweyongera speed nga zivudde mu kibuga onatambulako ku 40 nkaaga 7 8. Okitegedde? Onfunye bulungi? Kati tunulira. Kola mulagaawo, tunulira mulago. Va ku bitaala bino ebipya ebya roundabout eye mulago. Ngoddira ddala wali zikeesi. Ng'ovudde ku zikeesi. Awo naawe ngamba mu mulagaawo kwetooloola mulago dda bwayise dda wano ku Dekamocha ddayo wali kuwandegeya ate luno oluguudo oludda Lugogo bypass oludda ku Jinja Road olwo oluguudo olwo. Abaana bavuga speed awantu awo. Abaana bavuga kyokka waliwo eddwaliro. Abaana bavuga speed awantu awo tebaagala kumanya. Tayagala kumanya ya uli ayagala kugenda. Segede. So abantu bano tusaba gavumenti bwe bakoze eki. Ebakutekera twebaza Katonda nze awo nebalizaawo Katonda nti waakiriko babakwate speed ebadde esusa abantu babadde basusa okufa ge mazima mukkirize mugaane abantu babadde basusa okufa speed nga mubatomera lwa speed n'otomera mu kijuuzo omwana byafa mu Kampala wano emmotoka yatomera omwana ng'aliko ne maama we ng'aliko n'owa boda abantu bonna basatu ne bafa mu Kampala ono wakati. Emmotoka etomera otyo wa boda n'emutta. Emmotoka etomera otyo omuntu n'emutta mu Kampala ono wakati. Kitya. Kitegeeza oba ku speed y'amaanyi esobola okutta omuntu. Okitegedde? Yeah. Ekiro. Ekiro abantu bavuga batya? Obudde bw'ekiro abantu bavuga batya? Kasitaziwera nnya ttaano. Era simanyi oba ebitaala bino bikola n'ekiro. Kubanga singa bituyamba ne bitandika okukola ekiro awo tujja kugamba nti awo ki n'ekiro bajja kukendeeza ku speed. Omwana bw'anywa n'aba ng'ali mu system abanga avuga nga tamanyi na kigenda mu maaso. Okitegedde ekintu ekyo? So kati obudde bw'ekiro buno madde nsaba n'ebitala bibe nga bikola ki? Bibenga bikola nga n'ekiro ebitala bino bikola nti omuntu agenda okuva gy'avudde avuga ku speed agenda otuuka ewaka ng'alina tiketi 8. Tajja kuddamu givuga speed. Tajja kuddamu ng'ebipapula by'alina bigula emmotoka ze n'emmotoka ezaffe eza miliyoni 15 miliyoni 2 bakkuba nga kigula emmotoka gy'olina weebale nnyo ogenda otuuka ewaka nkwagadde ogenda otuuka ewaka nga ebipapula by'olina bigula emmotoka gy'olina oba n'okusingawo. Tojja kuddamu givuga speed mu Kampala wano. Tojja kuddamu givugawo mu Kampala wano. Yes. Oyita mbitaala wayite ennaku 72 hours nga bigula nga boli mbukadde 2. Weebale nnyo. Kati kankubuulireko omuntu eyali afiiriddwako omwagalwa we oba omuntu we nga mu kibuga wano wakati ng'ekyaleese ekyo okumutta kuvuga speed yayinza okutegeera kyenjogerako. Gwe bw'obanga tofiirwangako muntu obanga naawe tofangako ku lwa accident
nge accident eyo ekozingibwa high speed toyinza kutegeera kyenjogerako mu Kampala wano ng'ovudde ku highway nti highway kale olayinza okusaba by mistake olwokuba emmotoka yo highway n'omuntu ono asala ayinza okuba tategeera nti eno bagita highway n'amala gasala naye njogera mu Kampala wano ate nga cases mu Kampala ze zisinze obungi abaana ba boda nga bafudde yes ate naffe tubatomera tubavuma gwe literally n'otunulira owa boda ng'okimanyi owa boda ali mu nsobi ontegedde bulungi nojja gwe omutomere. What kind of a heart is that? Ontegedde n'olaba owa boda tetuganye ali reckless yavuze nga bw'ayagala naye olw'okuba gwe owulira you have the right of way mbwakunyizizza n'omutomera kati kuggwe n'owa boda ani aba omukyama ontegedde bulungi gwamuse oba yavuze amaze gavuga ani aba omukyama so tubeeremu n'omutima ogw'obuntu so ekiseera kino twagala omuntu avuge bamukuba bipapula 8 ku 12 tulabe oba aliddamu okuvuga sipiidi eyo gy'avuga bavubuka mususse okuvuga sipiidi era kyekiseera nze njagala okwebaza eno system ku lwakino ku lw'enfiirwa z'abaagala waffe abafudde ku lw'okuvuga sipiidi twagala obeebaza nti mwebale nnyo okuba nti mutaddewo sisitimu eyo okuba nti egenda kukendeezaako ku bubenje amazima ga Katonda vidiyo badde bufuluma nga bukulaga abantu sipiidi gye bavugirako kati bavuga kaso n'awatali mateeka ga 30 kph era we bavugira kati omuntu tunaamutomera ddi nti kati okimanyi nti n'owebigere kati asinga ow'emmotoka speed kati awo katuzitunde tuzitunde ate n'okutambuza ebigere omusawo agamba kuli health kati katutambuza ebigere katambuza ebigere okitegedde naye njala kusooka tutunule ku sayidi endala nga tugenda kutandika gavumenti amateeka gano gaalitandise n'abasajja aba taxi n'abasajja aba boda ng'owa boda agivuga nalina lumu radio gyendiko bagiyita Record FM 97.7 ngera twogera ku bintu ebifaanako bwe biti neŋŋamba nti who gives the boda era naliko ne galiwo YouTube channel nenkyogerako neŋŋamba nti who gives a boda people the right of way and the taxi people who gives these guys the right of way who gives them the right of way onfunye buli kyenjogera ebitaala bwe bigamba red bo biba bibagambye go ebigambo bwe bigamba green ate bo bibagamba era still go bwe bibagamba orange bibagamba go for them the only thing they have in their mind is go. They are always on the go. And ababoda bambi they are always on the go. Ababoda bambi obudde bubakwata nnyo kati babeera badduka kukwata budde kyovola banzireyo wali kyovola babatomera nnyo ate awo bwotune wano omusango gubakwata kyovola babatomera nnyo naye tekitegeeza nti obatomere olw'okuba bali bubi olw'okuba no tisikyo kitegeeza naye amateeka njagala okubuuza amateeka gano agazze aga electronic system ey'ebitaala egenda kukwata n'ababodaboda bano abakwata number plate nga baziwese bwe bati ng'enumber plate n'ekyuma tekisobola zisoma anti kati n'abavuzi kye bagenda okukola ontegedde waliwo gwe nalabye ng'ataddeko ebisooto esoma akuuma kalaga waliwo ennyukuti eno nga tetukiraba kati muwulirize n'okubika namba plate mbwe ebitaala bireme kukwata ate awo kimenya mateeka kubanga awo ate gwoba mubbi ate awo kye bajja okukola waliwo ndozabeera ku kamera bw'ani agiraba nga tagiraba ng'akubira poliisi erinanye nti oyo mumungobere simulaba kati ogenda oba okugogererawo omusajja waliwo obuli eno neeno so kati mwegendereze ndi we mubikkako number plate ebitaala ne bitakulaba ng'obisse number plate bajja kukola ki bajja kunywa okitegedde bajja kukola ki bajja kunywa so
aba boda n'abatakisi mbadde nsaba gavumenti bebeetandikirako esookereke bano ab'emmotoka ezabuyonjo abatakisi gwabasunye dda nazirabyeko eziwenera dda kubanga amazima ga Katonda omusajja wa takisi aleeta emmotoka tomunyumiza bitaala tomunyumiza mateeka owulidde abasajja bano ate aba trafiki njagala tubeere babeesimbu okimanyi abasajja ba trafiki abasajja ba takisi tebabakwata okimanyi tebabakwata okimanyi nti owa trafiki takwata musajja wa takisi anti aba mukwano gwe omanyi lwaki mutakono mutako nze lumu mba ndyeka mokyawo waliwo ku bitaala wennyini ku rubizi waliwo akakuba akaguudo kaveena ekyengu ne kamane kakkirire ku rubizi wennyini ku rubizi waliwo crossroad yawo akakuba akakambuka kayitamu ne kakkirira eno emmotoka ne ziyitamu nezidda ate ku oba lugogo bypass oba nti ndo bakamwocha ziwetamu ate za ne zikkirira eri wa babwaine oba ekyebando endala ziva eno kati akakuba akakavaayo taxi kirabika oba baali baziganye oba okuyita samweya lumu mba ndi awo naye nga zifulumaawo waggulu ne ziwetawo no kati ngaaliwo owa traffic azirinze naye nga buli mmotoka eweta erina omukwata mu ngalo bweti anti bamwe bazokukolera abantu buli amazi njogera n'obukakafu nakiraba n'amaaso gange ati yali akolera abantu baawo nga buli mmotoka eyitawo amuteekamu bw'ati n'anyweza bw'ati buli mmotoka anti abamugamba nywera ku kkubo nywera webale kukola ati era nagenda okubala abalamu ng'anywedde ekimala nalwawo nno kubanga omuzannyo gwanyumira neŋŋamba nga kingula omuzannyo nga ginyomye so kyegeza kugamba nti mutako ono kuba traffic n'owa taxi bambi mutako oyo mulungi ate nabo bangu nnyo mu kukola ki mu kunyweza bangu nnyo abatakisi abo nkugambye osanga kituufu babibawa bulijjo babibawa ate nga tosobola kwogera ate kati tosobola kiraba tosobola webakwasa kati ekiro otukeka n'okunkumula ogenda wang'olinamu ebicupuli 7 kyova olaba kyoba nti empale eza white bazijjawo zaali zireesa obuzibu kakati kyova olaba osanga omusajja wa taxi nga ye apaakinze mu kkubo ng'otofikita muliiko najja n'abeera naawe ali naawe gwanoonya paakingi gw'oli mu kunoonya otambula omusajja nakkuba ekipapula okitegera bulungi nakkuba ekipapula naye ng'owa takisi ali mu kkuba paakinze bwati ali mu nsobi omusajja n'atamufaako obulungi ennyo katamuliiko okitegedde omusajja ajja nakkuba ekipapula ky'okuyisa ebitaala nze olumu bankuba ekipapula nakkuba ebitaala bankuba ekipapula awo ku Entebbe road metropolitan waliwo akagudo ko bayita Entebbe road waliwo abatakategeera bulungi bw'ova eno bwoti bw'ova eno kaŋŋambe Kampala ng'ogenda okujinja road waliwo ka metropolitan awo wokkiriramu akagudo ko bakayita Entebbe road ako ng'okkiriramu ako bitaala kati ebitaala bimanyi okugamba nti kati bikutadde kati oba wakayitawo ng'otuuse wakati ne biraga red okategera akantu ako obeera oli mu kutambula wakati bikola green olulanga wakabiisa boti wakati ne biraga red omusajja wati oyankwata n'ayimiriza nze nzekka abandi emabega bonna nga after the red bo ne bayitawo n'akikubanze webale nnyo n'akikubanze abatakisi bayitawo bonna n'akikubanze yekinkuba ekipapula neŋŋamba era saayagala saayomba nasirika ne mugamba mukama wange ŋŋenza okuyitawo naawe okirabidde ebitala bibadde green olubadde nga nabakisa nebyegaki nebiraga red ate nonkwata nandikuba rivaasi ne mugamba naye ate bano abali mu kumpitako bibyo bikyali red bo nga toli mu bakwata ekiri yakiddamu ekiri yakola ki ekiri yakiddamu so aba bodaboda ku bitaala ebyewa bodaboda ebita ne biraga grade nga nsibiddwa aba bodaboda bo ne basalawo bo mugenda bakolera ki
kubanga enjogera yammwe yokka eri ku mamotoka gokka. Naye ate nga babodaboda be bakyasinze okuviolatinga amateeka g'amakubo, ekyo mukimanyi nammwe. Ekyo nammwe mukimanyi, tebagambwako olubagambako nga they gang up on you. Juzo wa boda yimira mu kkubo ne mukubire ngombe nanvuma ebigambo wantoyita wali musiru wabaki kanemvuga mukama wange ate onvumira ki gwabadde mu kkubo n'ayomba abakyayomba omulala najja nankike emotoka mu mabbali omulala najja n'agikika emabega nga bagamba oyo agamba kyoyo kiki kyagamba. So kati wano ababodaboda bamateeka mu bakwase n'omukono wano ogw'ekyuma goge mazima ono sijja basaasira yadde enzanya nnyo vidiyo nga zibawolereza naye ku mulundi guno sijja kukiriziganya na kino. Ababodaboda amateeka gabakwate nga bwe galagirwa nti nabo bakole ki basibe ku bitaala nga abaseefu booda bwe bakola. Seefu booda eyimirira n'okola ki n'erinda. Akitegedde? So twagala ababodaboda nabo bakole ki nabo bagombeemu obwala kuba kati bodaboda bagambye ya mitwalo 2. Kati imagine bodaboda ze tulina oba ziri bukadde bumeka buli boda nga ekwadde emitwalo 2 muba mukola sente mubakwate nga bwe biragirwa. Okitegedde? Njagala okwogera ku mwami Mr. Somebody. I'm sorry, I want to be sure of the name. Njagala kubeera sure of the name of take a volume down. Njagala kubeera just sure. Njagala kubeera sure. Mr. Katushabe, Commissioner, Ministry of Works. Njagala osooka obeebaza mwebale kubanga mu njogera yange olabe ndi kintu kino nkiwagira. Njagala obeebaza okuba nti mutaddewo system eno. Neewulira mugamba 30 km/h. Naye tuzivugira wa? Different zones have different speed limits. Zoni ze ziriwo ezo. Kyandibadde nga ku kkubo buliko bungi. Zoni ze ziriwo ezo. Oba 50 nga buwerako. Zoni ziriwo ze tulina okuvugira mu 30. Mutaddewo amateeka naye temutuwadde mateeka gakolera wa? Kino kibakubamu ebitundu nti mwagala tubba bubbi ssente. Ontegere bulungi? Kino kibateekamu ebitundu nti mwagala kutubba ssente. Nti kubanga erete kati kankule amateeka gakolebwa kukwata bantu. Tukyobona nti mu Uganda abantu tebaba sensitizinga bulungi ku mateeka kubanga mwagala tukwata kubasasula. Kubanga tukimanyi ki 100% nti Uganda yensi ku nsi ezasinze okulya enguzi. So njagala kubuuza mwami Katushabe nti 30 km yes wakirambise bulungi nti tesiza buli wamu. Naye gwe wawe mwatulaze nti we wana wa 30 wana wa 80 wana wa 20 obupande buno buli ku highway wokka. Naye mulago wennyini wenjogerako abantu balina okuvugira obulungi tewaliwo speed limit sign teziriwo. Omuntu ajja kugamba kati wano kati nvugirewa kuba bupande pande tebuliwo. Nabadde nveeka mocha okuveeka mocha odde wano okkirire ku embassy ya UK olukirire odde ku embassy ye Rwanda awo je maaso olwokoguke mulago olyoka atoddeera stilo de oyambuke nga speed era otogimanyi muwendo naye nga tewali kapande kalaga speed limit naye nga ate awo wa 30 km kubanga waliwo embassy number 1 waliwo amasomero awo gali mangi waliwo Kitante primary Kitante nursery okitegedde waliwo amalwaliro awo waliwo eddwaliro awo dene waliwo banka kati wesanga nti simanyi nvugirewo ki kuba gwe tolabye bupande sirebe bupande mutubuulire okitegedde fe abamu abatono tumanyi nti kani nga bwe nkugambye nze mmanyi waliwo amalwaliro psychologically nkimanyi ninavuga mpola olina okukkakanamu naye olwo abatabitegeera nga ajja kukubuuza akapande kaliwa. So mwami njawo okumubuuza omwami ono mulebolinge mutulage mu kibuga ekipande kibeere nga kiri visible bulungi. Mulekera okola obupande obwobulyako muno omutuma akola akapande ka mitwalo 2 n'agenda n'alya ssente n'akosa akapande ka mitwalo 7 nga tekalabika ne kasanguka after a one rainfall.
ondegere obupande bonna obwakesi bakola bonna bwatandise okusanguka osegede mukola obupande ne bwononeka mu dakiika 2 bino kino kiraga obulyake mu gavumenti yaffe ate ng'ensimbi kati yino ensimbi ezze bano babakwata ensimbi ezze kuba basasula era kukola ebimu ku weebale nnyo kwongera kulaga be bakwata nti tubateereddewo obupande twongere okubakwata nga waliwo amateeka weebale nnyo so kati mukole obupande nga bulabika bulungi buli visible bulungi nga n'ekiro amatala bagakakubamu oli akategeera nti bulina reflectors already butegerekeka bwe mutateekako obupande awo naffe tugenda bakubamu ebituli nti mulimba wankwatidde kuki kyekiraga nti olina okuvugira 30 km kyovala abantu bagala kwekalakasa bali ku Twitter okwo what indicates nti ono nakuvugirawo 30 km onogirawo 40 nakuvugirawo 60 mutulambike bulungi nnyo n'ekirala sibategeera musomese abantu ekimala bategeere abantu mubasomese ekimala tomalaga mukwata mu mateeka ate n'omusomesa kuba kati TV zonna zandibaddeko obulango Twitter handles zammwe muzigire ate mu nnimi zonna webale nnyo mu boosting channels kigasa kakati eno gundi bakisasima ITMS naye ogenda okola video zaabwe zirina views balina gumu kitundu ba followers balina gumu kitundu following likes emitwalo 5 ondegede 52k balina views 2 eno yino nyingi ennyeno omwami gye yayogera yino owa traffic officer yinako emitwalo 5 era gye bapini and that came after a lot of concerns from the public oshagede mu boosting videos zamwe tuzirabe muteke teka mu dola nga 10 video ezisinga teziweza na views 1000 kubanga no mu Uganda mu Kampala wano mwagala amateeka mwagala gakwatire nnyo we mwagala amateeka gakola ate abantu bakosa nnyo internet so mu boosting videos zamwe no government my friend government erina buli kyetaagisa okulanga wonna esobola okuteeka billboards mu buli kasonda ka Kampala government giveeko ezo screen zetuyimirirako wandege balina buli busobozi obusasula obulango obukuba kiri ku luguudo bano bavuzi kati obateera izo screen ku kubo kyokka kimala no government has all the capacity eyagala kukwata bukwasi bantu government ina ne capacity ereeta obupapula ku buli mulyango obulaga envuga nga buli mu buli nnimi webale nnyo okisegera they have all capacity nga musobola okuprintinga ballot paper eya buli omu buli omu naafuna akapapula katiikinga ne bufikka nawo lwaki temusobola kuprintinga bupapula bulaga buli muna Uganda kale buli muna Kampala yekka gwe kyoyina omumanya radio zemuwuliriza basobola oteekayo obulango nga buli kugenda mu bulango bannange nakasero negundi tovuga kushuka kilomita 3 tulinawo amalwaliro tulinawo ki ndoza mukitegedde ekyo newo kikubira emyezi 3 nosirika obabuza Ssaabagamba n'omwezi kumala kati nobatandi balina empapula z'amawulire balina radio balina TV balina billboard bazopringa balina internet no the word is only one government teyagala ngamba the word is government togattako a governing body of the country erina obusobozi ekigambo kiri government mwe muve ekigambo govern kati ogattako so kakitegeeza nti nno balina b'ensonga zaabwe kikubamu obulyake nti baagala tulyako buliki baagala tulyako ssente wulira olunaku waliwo ebitaala we bitakola waliwo omwami ono mwami erinnya lye tebaalitaaddeko mbadde njagala mugamba nti yayogera n'agamba mbu tebakkiriza trafiki kuyimirira mu kkubo kuyimirira wakati mu bitaala kusirisa mmotoka yali akyogera ono era video yino erina emitwalo 57 and I'm thinking yakula lwa reactions z'abantu nga beewuunya kyayogera nga tetukitegeera bulungi kubanga n'olunaku ku makya leero we mbadde nzija nsanze omusirikale ng'ali mu kkubo wakati mu bitaala ng'ebitaala bigamba red yabagamba mujja mugende olunaku lwa jjo twabadde tugenda Kololo traffic n'atukwata wa traffic ngamba traffic n'akwata the traffic motoka nga zitambula mpola kati
ebitala nga biraga green naye nga ndemoroka nekitambula. Yes. Ekisinza okutwigalinga mind yange ne ŋŋamba nga ddaba green ate ffenna batukutte. Yes. Ngezo tuuka nga waliyo Jowaji ayimiridde wakati. Yes, agamba temugenda mmwe. Ng'azigize bwati bano abagamuyite wate abakola bwati mu busungu obwamu. Ate nga bagamba nti this system is automatic. Or if it is automatic, it means that inti woyitirawo wonna kyo kiba kikoze eki kikukutte owa traffic bwagamba nti jangu nga kiraze red woyitirawo kiba kikukutte. Wagenda saba Nansi ng'owa traffic agamba jangu bamugambe siriwala. Tetujja kujja. Oyagala tukwasa. Tetujja kujja. Ngeyandi bakutte yennyini bamuga oyagala webale nnyo. Kati ebintu bino biri bitya? Ebintu bino tubitunuddemuko kubanga system eno balinga abaagala ogiyimiriza. Olwa loopholes zino nga baagala zitereeza balyoke bagiddemu bagikole ki? Naye ate baagambye mugite. Katwagala bakubamu ebituli wano. Tugamba nti kino kyo mukirabye mutya. Nagenze okulaba biŋŋambye red naye ng'abasajja babadde bakyala babiri banene bali awo wakati mu luguudo lw'emulaga nga bakola bati. Kati nze nentuga nga ntambula mpola omukazi n'agamba you come ng'emmotoka emabega zinkubira eŋŋome piipiipi neŋŋamba ndowooza ziŋŋamba genda era ne tugenda ffenna ne tuyitawo naye ng'ebitaala kiyinza okuba kyankubye. Kiyinza okuba kyankubye. Sisuubira nti aba traffic officer abo bakuba ku system. Tikati nno tuli mu kubata bannaye mubaleke bannaye mu time eno weetuli kakati muzikize ekyo mukitunuddemu mutya. Mukitunuddemu kitya. Waliwo ebiseera ebimu wali oyimiddeko owa traffic wakati mu luguudo masanganzira ku bitaala ng'akola bw'ati mwankuwe jjukira oluguudo olwa 30 kilomita naye owa traffic akugamba what are you doing? Onokirabyeko? Yes. Naawe nojja zonna abaana era batandika kati ate ebyo biri nnyo ng'ovudde wandege waliwo wali gundi rawundi eddako Isa Garden City. Bojja no connecting around eyo eriko ekikuza Kampala Road. Yes. Awo. Abasajja badde mmotoka ne zitandiko bitaala. Awaliwo bitaala. Naye abasajja owa traffic azita ng'aziraga muntu era abaana bazita. Ng'ate munyiivu nnyo kuba nti tofukidde 100 kph. Ng'abamaye ebya boda biine fujjo. We babita biteekamu n'eŋŋombe. Akugamba what are you doing? Ng'akulaga nti dduka awantu wakugamba okudduka ku speed waliwo speed limit naye yakugamba exceed nga n'okupanda okulaba guliko 30 agamba mbagala kakati ebyuma bino ebiri automated byo banabigamba ki bagenda bigamba ki awo waliwo loophole zo muzitunuddemu ne muziraba ontegedde ogikona ku lumu Jennifer ayogerako ku bantu ba traffic bave ku kkubo ojuka Jennifer ono yali yani yali executive director ojukira nti yakyogerako kati bwaba yakyogerako nagaba nanga aba traffic muve ku kkubo mwabaleeta luwali lutalo aba traffic bava ku kkubo naye my friend ekyali ku kkubo ati wagaye munange fa abaleta jam katuveeko my friend ekyali ku kkubo walina okubaawo okwetonda okw'ekikulu abatraffic badde ku kkubo waali walina okubaawo okwetonda okw'ekikulu bakikola bakigenderedde walina okubaawo okwetonda okw'ekikulu omuntu buli omulaga nti talina importance bw'avaawo amaking sure nti importance yo waliwo impact ya absence ye so kati abatraffic tubeetaaga ku kkubo whether you like it kati ono omwami ono bye yayogera n'agamba nti tetujja kukiza abatraffic kuyimira ku kkubo tubeetaaga omugateko mu kibuga mungi waliwo ebiseera ebimu ekitalo bitagenda kukolera ng'owa traffic wa mugaso nnyo ate nze nkubuulire awantu ekkubo mu bitaala wali owa traffic mbeera mu mativu nti nja kutambula naye mu kkuba watali wa traffic mba siri mu mativu mba sijja ttambula anti buli omu aba baalaga amagezi ge buli muvuzi alaga amagezi oba saaku pavement era nze ŋŋamba agavaayo naawe mpitewo ate wali omuntu nga
yaliko wa boda n'afuna emmotoka webale nnyo ye buli wamu abayagala kwenyigawo kati nze kyeŋŋamba nti abamuteekawo layini teekawo layini abatofiki bano ba mugaso nnyo mu Kampala mu Uganda wano. Automation egenda kuba nzibu nnyo ey'ebitaala bino okubeera implemented because of the congestion. Amamotoka mangi nnyo n'ab'obugombe bagenda bakubanga ebinamba saabitegedde awo bano abatuyimiriza enkyolukedde omusajja akuyitako ng'alina akagombe naye ng'emmotoka it's a private number plate naye ng'alina akagombe n'akuyitako n'akusongamu bw'ati wewe n'akusongamu naye nga number plate eri private it's not a government car ataddemu ddabo n'abayitako n'agenda abo mba mugenda bakolera ki tegedde bulungi okitegedde kati muzeeyi bw'aba asala muzeeyi ng'asala embeera no ge mazima naawe ebyo bino ekyogere ge mazima muzeeyi ng'asala embeera eyo tugenda gikolera ti eri exception eri exception ne muzeeyi naye mugenda mukwata ne muzeeyi naye ng'asala kubanga ye avugira ku 180 ye mugenda mukwata kuliko court of arms era eri system egiraba ne mga tokola system nezikira n'okuzikira nagamba nti mukulu tokola omukulu ayitawo no nze sigwe mbadde ngamba nti ye bamukuba ekipapula ngamba ffe nti kati of course tusiba naye kati wano muzeeyi ng'asaze amaze okugenda tubeera ku kajigijigi tugenda tutya era abasirikale bagamba you have waited enough awo mugenda tukolera ki awo ngeri system y'epapuleka ekyo kimu 2 3 4 5 6 nkukakasa mu lunaku olwo olumu lwe bagaba epapula gavumenti eyinza okuba ekoze sente empitirivu okufa obufi ate wano teri kintu kikola sente ne bakirabako ne tekidda mabega era tebabalimba kati batutadde mu system kati muwulize babatadde mu system nti bagambye mubisasule bagambye 12 hours 72 hours babagambye 72 hours kasitaziyitawo nga bakuteekako kakati olwo kati bagenda kugonzaamu bugonza nnaku z'olina kusasuliramu kipapula naye ng'etteeka lyo terivuddeewo eyo bwe batwe batuzimba balireeta nga kambwa nnyo nemusaba ligonde muhaawu mu nnaku kubanga abantu batandise kaaba bannange muwakiri mutuwa omwezi kitegeeza basobola osasula katubawo omwezi naye nga sente bazisasudde temulina kayanasa muli nagamba mwezi gye banaabawo omwezi bajja kuteekako 100% luli ebadde 50%. Yes. Kati omwezi engeri gye guli muwanvu bajja kugawa otasasula mwezi bajja kuyisamu emirundi ebiri bwe kiba kyali kyasatu kibeere ku nze nalina ekipapula kya mitwalo 10 bwe namala omwezi banyongeramu emitwalo gwali mwezi ekipapula kigamba mwezi banzijako emitwalo 5 tebongerako mirala gyonna ne bwomala omwaka nga tebakwatanga onosasula mitwalo 5 bakimanyi nti ekidduka kikola nnyo emisango kati baba bajja tuuka ku levo nga naye kennyini ne bwe yandibaddeyo teyandibisasudde oba okitegeera singa bateekawo nga buli kaseera zeeyongera batuuka nga gyali 10 ne wayita emyaka 2 ng'ogula emmotoka 2 yes kati baba balina okukiteekako limiti mu buntu okalaba kantu ako so waliwo ebiseera ebimu nga traffic lights teziriiko kubanga tubirabyeko ennaku nnyingi nnyo ne juzi nabadde mpitawa ebitaala bya northern bypass ennamuŋoona mu wiiki birabika bibeerako ennaku 2 abayitako mu kimanyi lunaku lumu bwe bibanga bibeerako mu wiiki kale ennaku 2 tubyongeremu benefit ogamba binebeera ku round about yes tebikyakola nze ngamba round edde nansana abave nansana mu kimanyi mwami agaliwo ebitaala tebikyakola omerwa tebikyakola newenjogera kati saa zino nga tulikodinga video genda olaba akavuyo akaliwali biraga red bo batambula biraga green bo batambula twogedde as of 11th June as of yes nakati tebikola wenjogera kati biri mukola n'ekiro kya leero tebyakoze kuba nayiseewo ekiro kati anti ekyo ekikwewuunyisa yes tebyakoze era tebikola ebitaala bibeerako mulundi gumu mu wiiki
emirundi mingi nnyo mukimanyi ensangi nyinyo zituyitawo ng'ebitala tebikola nekyo ekiba kigoing wrong ku bitala simanyi tebirina generator tebirina solar panels oba amasanyalaze gaba gagenze wiiki namba ninga ate olina mu area kwegali oba muba mulina bye mukukusanga mulina bye mutagala kuba bipapula sikimanyi gwokyogedde kimanyi no kiteeso buteeso nti oba abayitawo nga tebagala bakuba bipapula esaa zino tewabadde bya bipapula aŋambe mabegako tewabadde bya bipapula kwatwogera ku traffic lights si bitaala bya ku kkubo as in traffic lights gye twogerako era yes kubanga sikitegeera ate wali munaye gwe bwovuga nti nno ovuga emateeka ate gwe gwe baba bagenda okukoona bannange n'omala ovugira nze nkugambye nabadde nvugira jo nabadde ku lugogo bypass nabadde nvugira mu mateeka omusajja yaleese yabadde antomedde wamulabye omusajja yabadde antomedde avugira mu mateeka ate gwe bakoona yaleese emmotoka n'agintusambwa nangamba gwe tambula oli musiru laba ebitala bikutadde obadde ki kuvuga mbusimayo ovuga defensive driving busimayo leseyo kokawazi simayo ababo bibayombya kufiirako bufiizi mu Kampala ono mu Uganda wano omuntu akolera mu mateeka ye mukyamu otegere kye ŋŋamba mu Kampala ono mu Uganda omuntu akolera mu mateeka ye mukyamu atakolera mu mateeka ye mutuufu era kyovula bagamba omubbi bagamba gundi oyo mugezi nnyo omuntu omugezi yaba omubbi ate gwatabuli mubbi baga ekyo kisiru oyo musi oyo fala ogoli fala laba bwovuga ovugira ku 30 oli musiru oli fala Kampala togimanyi wayigirawa emotoka gwe vaayo tegera kintu kino kati wulira eyo tuveeyo nga mmaliriza njagala mutegeere nti waliwo organization ezimu ezaali zifujjirira gavumenti ya Uganda naye funding yalekeraawo zaali zituwa obuyambi funding nekola ki nerekeraawo kati gavumenti erina okukwata abantu wonna okulaba nti etujjamu ssente okitegedde ate bagambe nti ne budget eno yafulumye budget eno ey'omulundi obanga ogoberera ebintu nga bye bitambula mu ggwanga amakanda yagasimbye kusasula mabanja webale nnyo budget ya kusasula mabanja ebitundu ebisinga webale nnyo ku buli kitundu bigenda kuba biservicinga loans so what do you expect nti mubeere beegendereza bo bajja leeta mateeka bo tebajja kugamba nti musasule ebbanja ye gavumenti ejja kugamba waliwo etteeka erizze kubanga bakimanyi bano abasajja bakyovala bagambye n'okugamba nti ku kkubo tugenda soka kukebera mu motoka oba esaanidde okubeera ku kkubo bakimanyi nti emmotoka ezisinga mu Uganda emmotoka ezisinga 100 ku 100 emmotoka almost 60% to 70% zirina bisaanizo nenge kyekyokusaanira banakikebera bakimanyi bajja gezaako anti bwe banakikebera banga wagati muddamu vuga webale nnyo banga ekyokusaanira nze nkubuulidde kiri tekiniko bakimanyi kyovala bagenda tukwasa amateeka gonna okulaba nti tusakola ki tusasula ssente bo bakwasa mateeka waliwo etteeka erizze kumbe bo baagala kukwata fine kusasula mabanja otegedde otegedde akantu ako so mbakuutira mugondere amateeka g'abasajja bagaleese mujja gakayanira naye mbabuulira tubyogedde loopholes tuzoogedde tunyiize twagala kwekalakasa naye amateeka agenda bakwata era sene mujja zisasula oba mwagala oba temwagala etteeka bwe liba lizze mu Uganda liba lizze ate etteeka bwe libaako mutako ono kisukka liba terikyazzeeyo bagenda kugonza mu bugonza period gye bakuwaddemu time frame ey'okusasuliramu naye ng'olina okukola ki olina ojja kusasula oba oyaga oba toyagala waliwo akantu akenya obasomeramu nga bwe mbagambye nti USAID yalekeraawo ku funding yatemamu ku funding endala so gavumenti erina okufuna amakubo gonna okulaba nti esente terina walawo ezijja mu banna Uganda waliwo akantu kenjawo basosoma nti Ugandans to pay $480 million to bankrupt Russian firm through heavy road fines. Tegere bulungi. Gana amateeka mugende musomayo. Bwe mugende musoma bulungi nnyo report eno.
kitegeeza nti tuli mu kusasulira ebbanja tuli mu kusasulira eritubanjibwa nga tuyita mu fines bagenda okulaba ndowooza okusinziira ku motoka ze tulina na buli kimu kijja kusoboka okuweza ssente zino nga batukubye ebipapula kati kino kyo kyazze tulina okusasula amabanja gano agatubanjibwa awo nja okubuuliza ekibuuzo nkibuuliza munnayuganda nga tuviira ddala wano waliwo oluguudo wano oluli mu okusasulwa bannayuganda bali kukuba waliwo oluguudo olusasulwa obanga oyitawo oluguudo olwo olusasulwa lwa nsonga nti sente zeewolebwa mukulukola kati mbuuza bwe ziba ziweddeyo abantu banaasigala basasula oba ekirala waliwo akantu wetumanyira nti zo ziweddeyo tunamanya tutya nti sente z'oluguudo ono zaggwayo alla musajja gwe ng'olwesa ekibuuzo ndoza tubasiibu mubeera bulungi mukaba